abantu bonna abazze ku ludda oluvuganya bamala okutta obululu obuleetera leading opposition candidate obutawangula kubanga Kalifa Aganaga owa FDC ekisooka is one of the top artists mu Uganda muyimbi wa maanyi kakati ate abantu basamirira nnyo n'ebyobuyimbi aliddo tuddo kakati oyo yakutira 10,000 10,000 kubanga wa mugeto wali okitegedde kati otumuveeko kati waliyo omulala we FDC leaning FDC Katonga bamuyita Mutazindwa sweet cake kati o sweet cake ate ayina amaanyi agagenga omuntu agenjawulo mu kisaawa aluddemu ekyekawempe abadde nga yesimbawo nga obululu kasanvu kakaaga abufuna kiwa bulijjo kati naye ne bwakujjako 2,500 Mutazini kati omujjanjabi w'omugenzi Luswa Muhammad emboozi yagitambuliza ku mugenzi era ng'akulaga nti omugenzi oyo Luswa eyatambuzaga ensonga ezasinga obungi n'olw'ensonga eyo ng'ayagala akole ki amalize ekisanja kya mukama we 4,000 obululu abutwala nze nkubuulira kusagana abaloozi kati comedian yasinga okuba ew'obulabe mu kalulu ako naye abantu bana bakitegeera omanyi lwaki comedian ekisooka ajjayo ekifaananyi ky'omugenzi Segirinya Muhammad kyennyini awatali wadde okukyukamu okumanyuka emisinde mu bukooti bwa Chekiti Segirinya yennyini awedde emirimu mwazannyira okukola drama yenna wa Segirinya n'oluzungu lufaanagana era njagala okutegeeza NUP ate ebakubanga yawa musajja oyo tiketi singa Kaluuya kawangula dda nze nkubuulira singa yakawangula dda kubanga nalukoola nga sinatuuka ku eyo point oyo omusajja nsubuga bwe baba wadde omuzindaalo okwogera ku mikutu egy'enjawulo ye yayogedde ebintu ebiri direct ku muntu wa wansi ng'ebya Segirinya bino ebyene eby'e Kampala eby'omu parliament yakugambye nti I can box the speaker ekyo kimala bw'agiragira n'ayagala oyisaawo bye tutalina kuyisaawo I can box her ekyo aba akimaze Segirinya yennyini yawedde emirimu kubanga Segirinya naye yagamba ngenda kwesimba kuba speaker ku luno mbumaze ebintu by'ekidramatic ebyo kakati omusajja oyo yakugambye nti emiliyoni 2 bano abasigale tebazoogerako ye banaazimuwa ng'ayiseemu agenda kukola ki buli nyumba agiddiza ekyetaano ali mu sikuriputi ya Segirinya yennyini mwazannyira mu sikuriputi ya Segirinya yennyini ekimufula ow'obulabe mwazannyira kakati nakugamba n'okugamba nti ye maama we yali house girl kyava teyafuna first class education mama obusobozi bwali butono naye yasobola okwerwanalwanako n'agira bwati so n'agamba abakyala abali obubi mwenna ba house girl mwenna abali mu kawempe temulowooza nti ensi ekoma ku olwo osobola okulwana n'ova mu eyo embeera mulabire ku nze yeetadde mu kifaananyi ky'omuntu wa wansi oli ngenda kubakiikirira naye nga nze nalina bubi nnyo n'okusinga nga bwe mulowooza kimufuula ow'obulabe mu kalulu bahausigalo bonna bamamangiine bonna abo
abakyala abamabere amanene abo abatunda amatooke ababasika eriyo jjukira obubokisi bwa Ssegirinya yatambula nabwo mulaba n'obubokisi buli wagenda obubokisi bwa Ssegirinya kwatandikira kakati wabulabe mu kalulu ako tonaba kukitegeera njagala kuwulira zasobola okujjayo asobola okutta 1500 kwezi asozisikayo abo benjogedde bonna tebawangula bonna opposition naye batta wini opposition Kasakya wa DP kati Kasakya ekisooka bonna bakandidate abesimbyewo yasinga okubeera qualified obuzibu bwalina buli bumu egaali mwe yajjidde terinya lusozi bwe buzibu bwali nabwo bwokka egaali mwe yajjidde terinya lusozi okujjako ng'anaagisitula yenga ate obudde bwesira olowooza nti abuyina kakati mweyo embeera Kasakya abasajja fragments bwa DP obukyalimu bujja muwa abantu baffe abeefuula abategeera nabo bajja muwa abatonotono era naye ajja kulwana na 10,000 lafula omutwalo gufudde obudde oluwabula gavumenti omutwalo gufudde kakati bamaini contender era bali babiri Nuupu NRM kati NRM naye ekizibu ekyo kyekimu yo NRM managinga ba independent baayo era oyo kyemmanyi eyalemeramu bajja mukola ki bajja mukwasaganya ate ng'olwedde yazze kwali ku ballot paper kwali ne ballot banaziprintinga asobola ovaamu ekigambo kya jjajja eki kimujjamu ng'ali inje ngadde emabega wa Nambi kati Nambi ne ttiimu ya gavumenti yonna kisooka baakwata mu Regency ne bongeramu omutwalo gw'abalonzi mu biseera bino tubadde ebyokukyusa location kyewaŋŋamba ekyo nti NUP ng'oggyeko ebyokugiraagira awo mu voters register update wakulu nnyo kakati ekyo ne kibeera awo abalonzi omutwalo kati ate NRM ebaamu n'obutuufu bwayo nga 7 obutuufu kwogatta ebyobufuzi by'olunaku lw'okulonda biditamininga ani awangula tokyerabira ekyo nze ebyo mbikutemeddetemeddemu kati nalukoola wanumaani wanuvooti awangula okitegedde naye factory zino zenkugambye zimulya zirya ku nalukoola ate zo tezirya ku NRM bano abajja bonna nalukoola gwe balyako tebalya ku NRM kati performance ya by election ebeera half abalonzi 5 ku buli 100 be balonda 5 yes abawandisi wa kitundu ekyo be balonda even less ekiba kitegeeza nti abalonzi emitwalo ng'ebiri n'ekitundu ku 3 be bagenda okwetaba bukalu ako bali emitwalo nga 6 giwera 6 plus kati tubale 3 jijja ku ekinene nnyo emitwalo egi 3 so jijja 3 mu bibbe tubazeebazeemu awo nalukola tuba tugenda mathematics nga bino ebyaffe biri mupiira nti singa gundi ankubira ono nze nsobola okuyitawo wano nalukoola aba agenze mu Nambezi namba 2 awo twawukanye nze nkubuulira sisuubira Nambi kusika kalulu kawempe anti kyenkugambye kiri kimu yasitaafinga obululu omutwalo mulamba ate nga balonzi bajja kujja balonde mu bali genuine baba bali mu kabox agent akwati baba jentebe baba je balakisika kiri baba je bombo balonzi bawali ugo mutwalo guteeke wali teka koba bano flibe nare mu kawempe wano mwebali bayitiri vabo okitegedde
abasirikale sikala abalondera omwo kakati ojja kumaliza nga alina gumu kasanvu nga mudirida alina gumu kitundu nga bamulangirira wangi naye nga bamulangirira ku lwa confusion ya opposition ye kyekyoka manyi bali balaza amanyi baganya okuteesa ne bano baveemu kati singa bijja bwe bito opposition bagikuba akalukeeka wempe kitegeeza kibija 26 ngeni yupigo ya wakadi alimereddwa okuwangula kisooka kijja kuba kibi nnyo yo NUP nga NUP esalwa kitono kubanga esalwa kitono omuntu asinga okusalwa ennyo mu kintu ekyo yena Lukoola muganda wange kanso okubeera nga obadde ofunye chance eyingira factors ne zijja waawo n'otayingira ni fact na Lukoola yali badde initiating kuba abasingako experience yabo yali badde abawaliriza okwogera n'ebibiina ebirala kuba yafiirwa ekibiina ky'ebyobufuzi nga bakikubye ekifo kiramba ate kakati omusajja akugamba nti Mpuuga genda talina kyafiirwa Nankanyi genda ono omukyalo omulungi ono ow'Emityana Joyce Baagala alina simaire iringa ettaala lya Benz okiwuli yera ali complete omuntu agamba nti Kakembo Ntebe genda omuntu n'ogamba kwegamba constituency nga 8 nozeekumiramu omuliro kati oyinza ogamba nti ofiirwa ngo olina kyofiirwa nga ofiiriddwa Kawempe tikiti ya Nuupu esigala wanga Nuupu ewanguddwe Kawempe ejja kusala omuliro ejja kusala omuliro kubanga buli mwali tebyokulabira kulaba n'oli baji mwana atawangu ate nga president yagendayo namunoonyeza akalulu ejja kusala omuliro ekikyo njagala okubuulira Lukoola yasinga okufiirwa okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ate waliwo omulala asinga okufiirwa mu ekyo kati ekibiina ky'ebyobufuzi kibawo ekirimu mu kukola emirimu gy'ebyobufuzi emituufu wange mbadde manyi ekibiina mu buli kimu kyekikulembera era bwe bawangula siiti bafuba nnyo okulaka nti basobola okugikuuma bo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kyekyali badde ekituufu kuggwe naye bali ku kirala nnyo enzanya y'ebyobufuzi ebeera wali si ya bulijjo tolina ogenda gisanga walala obukugu obukozesebwa mu kuzanya empiki wali basobola n'okuzanya nga bafulumya ow'amaanyi ate kakati waliwo ow'amaanyi ayinza osigala waawo tekisoboka gwe njagala ombuulire ow'amaanyi kigwe tanaba kuzoganyaawo owaye nalabye Nalukoola ng'enoonya gyanoonyamu akalulu yayambudde amasuuti gammwe kati asanga abasiika muwogo n'abasiikira akabawuza engoye n'aboolezaako politics waffe atuusaawo avudde ku issue z'onannyonnyola abantu z'onaabakolera n'obasanga nga basiika muwogo bano basiika paani bano bakola ki bano booza ngoye n'obooleza engoye awo wetutuuse mu kunoonya ebyobufuzi ne musajja nga Nalukoola munnamateeka ebyobufuzi abirabye n'abirondoola akabanga akawerako naye awo watuuse okwagala okufuna akalulu tannyonnyola abantu kyanaabakolera kati kankubuulire politics yakola ki yava dda ku mutendera guli gw'obadde omanyi nti onnyonnyola abantu kyonaabakolera oguli best issue based politics gwe tuliko actually nze agezezaako okomyawo ekifaanyi kya politics soberness esigalewo reasoning ekomewo mu buli mbeera yonna naye politics abadde asiigiddwa nga si wa nsonga tonyonyola kyonaakola si wa nsonga nti yegwaliko nti ye full stop oba byogenda okola obimanyi oba tobimanyi kivula abantu balondanga omuntu owokukola ki nga bwagenda okwebaza abantu nga gwani yakulonze nye kuba mwewunya nnyo kubanga yabawangula bali bamanyi balonze Kasozi Kasozi Ibula wano Kawempe South wano
abamu baali bamanyi balonzaani Dr. Roy Sembogga kumbe wadde Bashiri. Dr. Roy Sembogga okumanya bana abasajja bogamba bo tebakola loss. Dr. Roy Sembogga ye yali asaana kadi yaawo ku ground nga kwali ate nga member wa command Muyivu Ekimala former guild president Makerere University ate nga Makerere University eri mu constituency omu ne bagimumma ne bagiwa kazanyiikirizi w'oku radio nati yawananga nnyo Kyagulanyi ng'ali ku radio ayina akayimba enkuba gyakakubamu owulidde kakati abo bantu bogamba nti bakola loss nati bagano muwa kadi nga lona ebifumbi nti yafunye miliyoni 7 kuva mu NRM nini basigala nga bagimuwa kakati ati nkugambye abali emabega gw'omumanyi lwaki oyagala okunjogeza ebintu ndowooza nibwe tumaliriza naye abaana bakaayana ku mitimbagano bagamba naye ddala abaana bebakuba buli kaseera bebakwata sekretary general w'ekibiina n'akuuma ssente z'ekibiina ye nga tebamukwatako wadde omunyenyaako sekretary general w'ekibiina namulaba ng'akunumba bukunumbi awo abasirikale bamweyitirako bweyitizi ekintu ekyo nno kimukoze bubi nnyo kimulabisiza nnyo baali balina omuyo olamu wake nkugambye tewali kintu kimuyisa bubi ng'ekyo ko naye atuuka ekitanaga naye kati lwaki tebankwata baddaali kugambye abaana nga baganda abaffe nga babayoola nnyo wadde n'okumugamba nti asala nti ennyumba ye abasirikale bagisalawo ndi nze takyasobola kufuluma tenjo tekisoboka sekretary general w'ekibiina kubanga ekibiina si abaana kino ekibiina mu ngalo chief administrator w'ekibiina kati olaba n'abamutimbagano nabo bakaba nga bayogera ebyo so ebintu byeyo tujja biraba so Kawempe prediction zozezo bwe ntyo wini tenaba kubeera kiriya tenabeera kiriya asinga obukujukuju akitutte determination zijja ne kuluna kulunyi olw'okulonda lwennyini ate lukulu nnyo zanyajozanyamu ebyobufuzi kwolwo kituufu ddala naye nitwe bagikuba akaluuka e Kawempe abasinga abagala kadi y'e Kawempe eya NUP okwesimbawo mu kifo kyonna basajja bange bamusomesa Tomusange n'abalala balina okwesootinga abo balina okujja tukole bye tukola kyokka tewali agenda bawa flag Tomusange gyegifuna nze nkubuulidde gye bali waliwo bishop era naye omulala gye bali basewalagi bonna balina okujja nemukola kwalalabe Zambali ye yabadde MCL ate yagala kadi ye Nassana municipality kagati nakona ku kibiina katyanga tagada ku kitebe katyanga atandika government weni UP ng'aboludde oluvuganya bakamala okuva ku kitebe kya NUP juzi wano ku bya Dr. Besigye juzi wano nga bakamala okulaga ekifaananyi ekyokukolera awamu nga bakamala okulaga ekifaananyi nti tutandiseeko mu byokukolera awaki awamu akalulu k'e Kawempe kakiyiye NUP yalemeddwa okunyweza ab'oludda oluvuganya yalemeddwa okuinitiatinga debate eya unity. It is very unfortunate tetusobola kubanga ne constituency kubanga constituency eyo ya NUP constituency eyo bweba ya NUP yabadde erina okutekinga lead mu kuinitiatinga debate eya single opposition candidate yabadde erina okuwandiikira ebibiina ebirala byonna basebo ne banyabo nze yafiirwa omugenzi nsaba mumpagire wadde oli gwowandiikira PPP ayina omubaka mu parliament muwandiikire kiraga nti omwetaaga kiraga nti waali kubanga olaba America y'amaanyi naye ne Rwanda y'amaanyi bonna batuula mu United Nation era baba kuba akalulu ng'ogyeko kali akaba bingwa aka Security Council okiwulidde
kana ka United Nations regularly kenkana ne Uganda era okitegedde kakati America tesalawo obusazi nti olwokuba Uganda akasi katono tekaina mizairo ewandiika kituufu okitegedde kakati in this case tukitwale nti NUP ya America ekulaze ntegenda kuteesa ebyokukolera awamu in fact Trump byali mukolera ddala mu America ne NUP byali mukolera ddala wano Trump atisi yayita Zelensky ne boogerezeganya Zelensky amusamu amaaso andi kakati kati mwa mwogedde mwate mwogedde kakati tugenda tutye mu kalulu wako nga tuli divided ne PPP ne mugireka nereta candidate pia ina DP ina FDC ina ne UPC ina okujjako nga yewandiise muzukulu wa Milton Obote oyo yajanga independent okay kakati atoinayo aba NUP ningi bali bameka babiri ndowooza babiri nono omulala n'ensubuga kakati akalulu ako it is a sign of failure ey'oludda oluvuganya okubanga ne ku kantu akatondo tusobola kukaanya naine Saddam Gairo wa PPP ku rediyo n'agamba Ssenyonyi yagamba yamusanga n'amugamba nti owaayi ate gwe waffe kenyini gwe walese candidate mu lukuubo besanga ku street n'amugamba nti ate ntya nzi tumayitize ndi president general nti gwe waffe kenyini gwe tubamanya nti twalina candidate kozi ate namugamba nti namumanyirawa nti twateekawo debate okusunsulamu na Saddam mu bukugu obw'amaanyi namugamba saali ku TV kwolole mwasunsula ne bwe mwagigaba saali ku TV oba ku mawulire kati namanya nti mulina candidate nali kitegedde nga mukoze eki muwandiikidde ekibiina okitegedde nze kyenakola ne mpandiika n'owandiikira ebibiina ne banafuya ne bazalawa ne kati tuli luddawa so NUP yalemererwa okuwandiikira ebibiina by'obufuzi ludda oluwabula gavumenti eyo constituency era bwe tugiwangula ng'oludda oluvuganya tujja kuba tulwanya ennyo mu mbeera gye tugendeddeyo tugambe NRM erina amaanyi ekawempaawo va ku NRM okubeera n'amaanyi abantu bonna abazze ku ludda oluvuganya bamala okutta obululu obuleetera leading opposition candidate obutawangula kubanga Khalifa Aganaga owa FDC ekisooka is one of the top artists mu Uganda muyimbi w'amaanyi kakati ate abantu basamirira nnyo n'ebyobuyimbi olukuŋŋaana lwe yakubanga bakamunominate lw'amaanyi nnyo naye kati nalabye agamba ali do to do kati nebyenkuŋŋaana yabiganya ali do to do kakati oyo akutira 10,000 asozifuna 10,000 kubanga wa mugeto wali bwekiri okitegedde kati otumuveeko kati waliyo omulala we FDC leaning FDC Katonga bamuyita Mutazindwa sweet cake kati egwe wagira oyo kati o sweet cake ate ayina amaanyi agagenga omuntu ag'enjawulo mu kisaawe aluddemu ekyekawempe abadde nga yeesimbawo nga obululu kasanvu kakaaga abufuna si wa bulijjo kati naye ne bwakujjako 2,500 Mutazini kati omujjanjabi w'omugenzi Luswa Muhammad emboozi yagitambuliza ku mugenzi era ng'akulaga nti omugenzi oyo Luswa eyatambuzaga ensonga ezasinga obungi n'olw'ensonga eyo ng'ayagala akole ki amalize ekisanja kya mukama we 4,000 obululu abutwala nze nkubuulira kusagana abaloozi comedian kati comedian
yasinga okubeewa obulabe mu kalulu ako naye abantu tebana bakitegeera. Omanyi lwaki? Comedian ekisooka ajjayo ekifaananyi ky'omugenzi Ssegirinya Muhammad kyennyini awatali wadde okukyukamu okumanyuka emisinde mu bukooti bwa Kyekiti. Ssegirinya yennyini awedde emirimu mwazannyira okukola drama yenna wa Ssegirinya n'oluzungu lufaanagana. Era njagala okutegeeza NUP ate ebakubanga yawa musajja oyo tiketi singa Kaluuya kawangula dda. Nze nkubuulira singa yakawangula dda kubanga nalukoola nga sinatuuka ku eyo point. Oyo omusajja Nsubuga bwe baba wadde omuzindaalo okwogera ku mikutu egy'enjawulo ye yayogedde ebintu ebiri direct ku muntu wa wansi ng'ebya Ssegirinya. Bino ebyene eby'e Kampala eby'omu parliament yakugambye nti I can box the speaker. Ekyo kimala. Bw'agiragira n'ayagala oyisaawo bye tutalina kuyisaawo. I can box her. Ekyo aba kimaze. Ssegirinya yennyini yawedde emirimu. Kubanga Ssegirinya naye yagamba ngenda kwesimba kuba speaker. Ku luno mbumaze. Ebintu by'ekidramatiki ebyo. Kakati omusajja oyo yakugambye nti emiliyoni 2 bano abasigale tebazoogerako. Ye banaazimuwa ng'ayiseemu agenda kukola ki? Buli nyumba agiddiza ekyetaano. Ali mu sikulutu ya Ssegirinya yennyini mwazannyira. Mu sikulutu ya Ssegirinya yennyini. Ekimufuula ow'obulabe. Mwazannyira. Kakati nakugamba n'okugamba nti ye maama we yali house girl. Kyava teyafuna first class education. Mama obusobozi bwali butono naye yasobola okwerwanalwanako n'agira bwati. So n'agamba abakyala abali obubi mwenna ba house girl mwenna abali mu kawempe temulowooza nti ensi ekoma ku olwo osobola okulwana n'ova mu eyo embeera mulabire ku nze. Yetade mu kifaananyi ky'omuntu wa wansi oli. Ngenda kubakiikirira naye nga nze nalina bubi nnyo n'okusinga nga bwe mulowooza. Kimufuula obulabe mu kalulu. Bahawusigalo bonna bamamangiine bonna abo abakyala bamabeera amanene abo abatunda amatooke aba abasika eriyo. Katonda owaffe tufaanagana. Jjukira obubokisi bwa Ssegirinya yatambula nabwo. Mulaba n'obubokisi. Buli wagenda obubokisi bwa Ssegirinya kwatandikira. Kakati wabulabe mu kalulu ako tonnaba kukitegeera. Njagala kuwulira z'asobola okujjayo. Asobola okutta 1500 kwezi. Asozisikayo. Abo benjogedde bonna tebawangula. Bonna ba opposition. Naye batta wini opposition. Kasakya wa DP. Kati Kasakya ekisooka bonna bakandidate abeesimbyewo yasinga